abantu besosola nnyo kati ate nze nga sikyagala gusanga omusajja onaga asagala oyagala muwala muganda oba omuganda naga asagala oyagala munyankolo oba munyarwanda shegera kati ebyo nga nze binnumya omutwe wane no mundongo kati nakino kankyogere nti omuntu a respectinga nnyo omuntu azze nga asibye enviiri yetukubye tatu biki amuti aba alayika nga bad guy alaba nga talent oshegedde so kati gwe bojjanga tolimu eyo category oli ambo omuntu ayinza okuzaalawa omuntu akuzaalawa nga gatolina byagayimba oyo kati oyo mubisi biki Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munabitone muyimbi comedian oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Tetugenda kowa kukyogera nti ye Katonda yatongerwako ye Mukama era ye nantameggwa buli we tuliraga tugenda kukyogera naye okukyogera obwogezi tekimala n'ebikolwa tubirage okwagaza munno eddiini oba kyokkiririzaamu fuba nnyo okulaba nga n'ebikolwa bimusikiriza okukiyingira enjiri enkalu yakoma dda okimanyi bulungi munno kye yeetaaga naye buuteekako gaalubindi ne weefuula atamulaba omuyitako kapaalo olwo n'omukubira essimu ng'omunyumiza obulungi bwo ne Katonda naye bwasobola omukolera naye ng'ekituufu okimanyi nti ewuwo yazzeeyo yeetaaga sinki 10 agula amazzi nga babadde okiyina naye n'omuyitako kapaalo olwo n'omusindikira enjiri enkalu eyo yakoma dda mu mulembe guli enjiri yakaakana ennyuma eriko n'ebikolwa bw'ogamba nti oyagala kirage bw'osoma olunyiriri teekako okwagala teekako ekisa n'okufaayo olwo nno abantu basikiriza okuyingira mu njiri n'okuyingira mu yeekalo ya Mukama waffe Yesu Kristo ewatali kwekengera na kwekomoma nze nzikiriza nti bwe tukozesa obulungi emibiri gyaffe ne bye tuyina obwakabaka tugenda kubuzimba era tugenda tutaasa abantu bangi nnyo okuzikirira momenti eno esooka waliwo beebulumya omutwe nti ekikulu ebigambo ebyo ebisooka obi biba bingi obyogera nnyo ye kwemu alive twagiwaayo seconds zino ezisooka 2 oba eddakiika emu twagiwaayo eri Katonda waffe twagiwaayo ku lw'enjiri twagiwaayo gwe okwongera okutegeeza nti wa ebyo byokola obuluvu obutali bwenkanya n'ebirala bigenda kukutwala mu kuzikirizibwa fe ogwaffe tugukoze tukubuulidde kakisiri eri gwe okubibuuka oba okwongerera ddala mu maaso ng'obipinga obulamu buno bwe yatuwa tubukozesezza bwe tutyo era tetubwejjusa Nabonchate Foundation yentuma wano abaana 17 badda ku ssomero obwana bwa Katonda obwo bwafunye ebitabo n'enjeyo n'ebikozesebwa byonna ku ssomero tebunafuna school fees tulina mu candidate buwe emitwalo 3 buli kamu kyonna ky'oyina oyina siringi 10 oyina emitwalo 2 oyina 15 oyina akadde kamu obukadde 2 osobola tuyambako twetaaga obukadde 5 mu emitwalo 10 situsobola nze naye bwe twegatta tulituuka wala nze nkiddamu nti bwe twegatta nze naawe tulirya ensi era tulituuka wala bali tusomako mu byafaayo nti mbaaliwo n'abo baaliwo ensi tuliko kaseera buseera tugenda nereka ebijjukizo bye tulese emabega bitweyimirire gye tulaga kuba tugenda okumala akaseera akawanvu amanya bampita Rima Sam oba Metanik Rabongo mbaagala nnyo mwe bali kutwagala mwe bali tuwa maanyi ffe baani abatrendinga ne batukubira ku masimu baga nti bannange ate kye mukola eno enjiri mugibuulidde n'ensi ewulya bye mwogera ffe baani abasulanga ku nguudo ku nkutiya abaalyanga ku kasasiro okubanga naffe tufuuse ab'omuwendo tutuuse mu TV yo tutuuse ku simu yo otulabirako kaawo ekitiibwa tukiddize Mukama temutenda ffe tutenda oyo era ffe nawe tugambe nti weewaawo omukulu nzaze okulaba nasinza okukusa omuyimbi se bayimbi Tiger Coffee Tiger Coffee oyimba va mu kabinja kalya bagayitagi FBD gurupu kibiina kyange gwe wakitandikawo tukiwa omukisa God forgives, brotherhood doesn't. Tuyimirire wano tukirangirireko kigenda kuwamba kigenda kubuutikira nnyo interview eno ogenda giraba myaka ekiragenda kuyita ekiragenda kuba mingi nnyo gambe nti twakirangirira mu myezi
ogenda kusaasaana ensi yonna yonna abantu bakwewuunye bagambe nti naye nga yayita mu intro wenawambye ekigabo kyoyogedde kikwasizaamu ennaku era siri fiti naye kakuba ekiwaya walaya bwana obwo tubeko nange mulage nti kale kinnumye mu mutima naye sina nga womanyi akikuwe walaya Tayiga kino si kiwaya kitwalo kale kino si kitwalo wabula guno mukisa kino kisa nange sente zino wenzirisiivinze kanyongerezeeko bino nga nkozesa Romans 10:10 nangirira musico ali amawanga akube buli wamu atuuke gyotatuukanga naye waggulu wa byonna ekitwalo kino kizimbuluke kizaala obukadde n'obukadde nkulaba ng'ozimbye enju nkulaba ng'oguza amamotoka ag'ebbeeyi nkulaba ng'ozimbye n'ekifo nga kino kye nnina wano kigenda okuyamba abanaku ndaba brand yo nga yeeyawudde ng'eridde buli wamu wali otidde okuyimirira gwe muyimbi asoose okungulira ebitabo gwe muyimbi asoose era kigenze ku rekodi mu ggulu olwaliro kiwandiikiddwa nti Tayiga Coffee agulidde akaana ka Katonda emmere ku ssomero buli kaana kama 5,000 egy'emmere mpaayo ogumu wawasigadde ena in actual sense kale kitono naye nze nkimanyi si kitini kino kubanga waliwo osoobeerawo nga mutuufu tolinamu nazakulya nogamba oba nzijewo ekyokulya leero nobigatta nolanga teguggwa nate nga weewonye wali aziina eyo ebiri serious naye nga ate tasobola kukuyamba kino si kitini wano wojje tomanyi kyokoze mukama akuwa omukisa amanya n'eddoboozi nze Tayiga Coffee ndi muyimbi sijja gamba mbu upcoming kubanga sijjirira siri mu kujjirira ndi muyimbi atandika anyway nyimbyeko naye nga woomanya endongo era kabakadde nze bwe mpulidde mu music wo mpuliridde ddala nga gwe omu ku bayimbi ensi be yeetaaga Uganda yaffe essaawa zino be yeetaaga Montezi yakubidde n'otuula mu ngoma ate oŋambye olina ennyimba nyingi abaproducer ab'enjawulo bangi nkoze ne bangi Trix nakolako ne Trix wali bamuyita 30 bits bangi nesiimu bangi tudde wano wale waŋŋambidde nti mu kibuga ozzeemu bukulu kituufu ozzeemu wajja kuyimba mu kibuga main issue wakulirawa nze nakulira ku kyalo bakiyita Kirangaazi kirudda kiri eyo mu Nakaseke okyolya mu kibuga ganda wange ebyekibuga biwanvu kati nayo kyali wange ndowooza ye yali yabeerakokko mu tawuni naye nze kuva mu buto kale nga bwe mpulira oluyimba lw'omuyimbi omulundi ogwanda okwata mu mutwe kati nga ku ssomero mbeera nnyo mu entertainment oshegera kale nze ngenda mukula kwange nkiraba nti ekyo ekintu kyendi kirabira ddala naye nga Oluganda lunsumbuwa kati nze nabeeranga nnyo basajja b'amanda myaka 87 abo baze okutema mu mafaamu nga nze bansangamu era bakuba nnyo emigo kulaba abasajja bawuza njagala kulya mmere y'abo abasajja biki kati nga bankuba nnyo naye nga nze nfaaca kuyiga Luganda n'olusogo mbiwulire ebisinga n'olukenyi kubanga bireeta abantu bangi kati ebimu bimanyi obyogera nenjiga Oluganda nga silusomye naye nga ekyenjagala njagala nnyo mu Central kale nga saagala na busosoze kubanga mubyalo ebisinga oba kale ni wano mu tawuni abantu beesosola nnyo kati ate nze nga sikyagala ng'osanga omusajja naga saagala oyagala muwala Muganda oba Omuganda naga saagala oyagala Munyankole oba Munyarwanda shegera kati ebyo nga nze binnumya omutwe ndaba nze waliwo naku experiment nesala ku lugalo neŋŋamba gayi nemugaa kati nawe wesale tewavaayo musayi gwe gumu n'ogwange naŋŋamba tonyumya in fact bo yampitanga na Munyarwanda naye nga tamanyi nagwanga lyange ettuufu so kati to cut story short nti nenzija mu kibuga ng'Oluganda ndumanyi naye nga ate nina ne ati y'okuyimba gayi na connecting wa Uncle Kabogoza era kyekyo owa BTFM tuuka ku studio bwe twakutunuulira aweza
oli abakugeeyo bamanyi tomalina Luganda oba kati yagenda ayimba bikinaawe yagenda kwonoonera obudde mwana nakuleetera gaayi nga ne gaayi ayiga olw'okuzaala we ng'alaba tolina byogenda kukola sagwamu maanyi nabeerawo awo kale nga ndaba obulamu tebutambula nga ndaba enkola tebinyamba. I'm wasting my time. Kofi kyekyasinga okuzaala yanga kuyimba bubi ate matunga bwe bampa omuzindalo oba mike ng'ate omuntu yeewuunya kamba oshegeera kati jjukira muwaneno mu ndongo kati nakino kankyogere nti omuntu arespectinga nnyo omuntu azze ng'asibye enviiri yetukubye ttatu biki amuti aba alayika nga bad guy alabanga talent oshegedde so kati gwe bw'ojja nga tolimu eyo category oli ambo omuntu ayinza okukuzaalawa ate oluusi abantu bazaala wannalulimi n'ate kati nga muliwo abantu abamu nga yeetajja kuzaala wannalulimi nga kyayogera kimiininga kati yeffe nti simanyi kubeerawo nendeekana n'omuntu nkola bikolwa so ekyo bwe kiri ng'omuntu akuzaalawo nga gatolina byagayimba oyo kati oyo mubisi biki okufundikirawo ofudde nga tolina kyokoze kyofunye otuuse wakaboggoza wa BTFM anko ne bakoira oluyimba nga luli awo terutegerekeka in fact kale nze nayinamu n'amaalo kuva dda kubanga nze nagendako mukusookera ddala for the first time okuyingirako mu studio nagendako eyo ku New Touch Records eriyo Sembabule kati nze nga mmanyi nti oyimba ebigambo n'ovaayo then ye producer n'akuba eŋŋoma n'abitereeza nga wavaayo ne bangoba nabo nga simanyi kyakola mu kifo ky'okumpabula ne bagamba nedda kikolebwa bwekiti bangoba bugubi eyo nenjita kati wangu kabogoza era takuwabula kituufu takufaako era ogenda olaba bali mu kuzaala wabuzaala omukulu jjukira tabaawo wabeerawo bana baba ku studio abo ekango tolina kyofunyeemu nenvaayo nenkolako ne gayi bamuyita Sampro the alternator oyo samwogerera bubi bambi yagezaako okundagaalagako naye ngaera tafaayo kati nze natuuse ekiseera nga mbeera naye nga buli kimu nkikola nze asimula studio nze akola buli kimu naye ng'ate obudde tabukuwa taswagamba nti onomana ekyokatuka mukolere nga bweoba tolina ayagala ssente jjukira ate oli awo tolina kyokola era ovaawo nga talina kyakoze ki naye nga yoredi yali amaze okitegeera nti ndi talented ye yali amaze okitegeera naye kati buli lwewantu era obutasosola kirungi era nze kino kigamba abantu bambi tososola muno si birungi nakyo sense kubanga tomanyi nti oyo omuntu gw'obodde oba gw'ososodde enkya yakuyisa saamweya okimanyi oyinza okuba owakabi mu ndongo naye ng'ate ono wakabi ebbali ewalala nti osobola osanga omuntu awo ku street n'omuzaalawa naye ng'oyo omuntu yakutwala ewa producer wakabiza embirabye ennyo nze ekyo omuntu bwansinkana n'abakimanyi bakimanyi nze omuntu bwansinkana muwa attention mukyaba ali mu kuŋŋamba simuzaalawa mu ekitiibwa kye nga bwali nga bwazze so ezzalawo lyo lyansumbuwa nnyo nakati omuntu akuzaala nga talina nakyakusinga nebateeka wali eri nti mutandika okuyimba noseka busesa ate nogala teka kati ono omusajja akoze atya abantu bakuzaala nnyo olw'endabika waliwo abantu ku studio gye badutambuli abaali bakuzaalayo olwa ne bamentioninga tribe yoba nakulaba nga takolangako naawe nagana okukolera nakusindikira omwana ow'oku studio olw'ekitundu nga ye alaba tajja bifininga kati ekyokulabirako olaba kati Montez omulundi gunasooka okukola naye ye mukulaba okwangu yali tayagala kukola nange ate nga namuli muwadde ssente weewo era tisi eyanvoicinga yandekawo ate gwe yandekera ate Katonda nanyamba yandekera Trix ate Trix nankolera ebimalayo nnyo okegera ate kati Montez ate ne tujja ne tukwatagana butaate nga mazola nti byekola osobola Katonda akube ku atali kubo nti kati ye oli asooka kujajinga ngalaba nti ne bosanga abantu akusuli olako
Ffenna Katonda waffe y'omu, tewali nsonga lwaki osasula munno olw'eddiini, amawanga, enzikiriza n'ebirala. Nze nzikiriza nti Katonda wo gw'osinza naye takyagala, ekyo kyesibirako bwereere. Mulekera ososola bannammwe nga mubeesinga ku byenzikiriza, amadiini n'amatribe, ne mwerimbika mu Katonda atutuma kino. Katonda tatumanko muntu kusosola muntu munne. Bw'obanga okyayina amaanyi agasosola muntu munno ate n'otijjisa Katonda gw'otalabangako, oli mu kwerimba era omala budde. Kituufu. Naye nze nga nze kyenjogera kubanga nze ndi Munnayuganda nkimanyi. Panzalidde kuno ku Uganda ndi Munyankole. Nti sina nsonga ensosoza Muganda weeriga oba olaba ddala simanyi tewali nsonga. Ekisoka kya byonna nti nze basina kikyo kyentutte azina essaawa zino we tuli siri mu kifo kyo. Buli omu Katonda alina kyeyamutegekeranga kiki. Kitegeeza ne bwona kola byokola byonna tebijja kukuyamba. Nti niwe nakusosola banange okwesosola tekulina kyekutugattako just kumalawo ffe ife abantu. Kimanyi nti essaawa zino ndi naawo kimanyi oli Muganda nti tukolagana watya nga singa mbadde nkusosola twandikolaganya oba gwe ng'onsosola. Kitegeeza kati waneeno mu buteesosola wena kyongattako. Obuteesosola geemaanyi kuba kwegatta tuba twegasse tuba tufuuse muntu atya omu. Kati ate ekisinga okusesa waneeno mu Uganda okimanyi nti omuntu asobola okukusosola wano ng'oli Munnayuganda ng'era kulaba nti oli mufirika muno oli mudugavu muno ate n'atigisa omuzungu mbalaba nnyo yogeza ng'Abamerika ava ku mudugavu muno musosola naye yeefuula omulungi mubali balaba nnyo nga bavuya. Omuntu nakulaga nti n'olulimi ne bw'oyogera ekigambo ky'Oluganda ng'okisulise takufaako naye yogera eky'Oluzungu ng'okisulise bannange oyo fala tamanyi na Luzungu okategedde akantu ako gwe oyogera Olunyankole olukyamu n'oyogera Olukiga olukyamu n'oyogera Olusoga olukyamu tewali akufaako. Kati saa zino baliyita na swaga. Oluganda kifula nnenge omwana ono yalina eswaga ate bw'oyogera Oluzungu nga bakuyita fala Abafirika n'obabadde kati nti Abannayuganda tetumanyi kituufu kye Katemba ali awo. Omuntu tolina sosola muno. Nze kikintu sikyagala. Saagala muntu asosola muno nze nabe kati okube to be honest nze bakyali bange Abaganda basinga ab'eggwanga lyange obungi ate babansingira omugaso. Ekyokulabirako kati nze singa si Baganda wandindabye wano tokiraba nti kati Omunyankole munnange ayinza obutafuna access kuntuusaako ate Omuganda yagifuna nandeeta mpaka woli. Kitegeeza ki tisina nsonga ennemesa okufuna Omunnayuganda kubanga buli omu yeetaaga munno Omuganda. Weewaawo osudde oluyimba olwasooka oluyimba ki lwe wasuula olwasooka n'ogaa nti luno weewaawo ndusudde n'olwewulira n'ogamba kubye. Nze ennyimba zo nnina oyimba bro oyimba naye waliwo olwoga nti luno layini zaalwo engeri ze nazisengekamu nange zankwata ku mutya nempulira nga kati ndabayo. baluyita nakumatidde obbiremukko bwe wazza akafo kakyuseemu awali enzikiza kati watangaala mu butabo bw'abalungi natunuddemu nsonga z'omutima gw'eddagala bwe nakulabye nze nasibye ebijinji nyembiddewo Mukama mulungi njogedde ebingi kuba oli mulungi nakumatidde dda nakumatidde dda nakumatidde dda nakumatidde dda nakumatidde dda nakumatidde dda. Producer kyo era naye Montezi bro kwata ekido owa Tiger oyimbye kigambo ki kye bali bagambyeko mu music industry n'owulira ng'oyagala kubita n'ogamba ekikuluma n'osula ng'okirowooza nze sirowoozangako kuta ku ndongo. Kisooka kati nze
family kati kankuli kukyalo kwembeera oba kwe nazaalibwa ekisooka kya byonna bo banda baddanga omuntu atategeera okategedde nti omuntu akulaba bali abaana balina ebiruubirwa byabwe bokuze nabo ate gwe ekirooto kino kinenge banange okuyimba oba ekirooto kinenge gye kivugamu omuntu bali bakwagala walala gwoli walala kati wekanga oyawukanye n'abantu mu ndowooza abaana bokuze nabo abazadde lusanga omuzadde kale omuzadde ku kyalo ekyo ngagamba oyo omwana temumusemberera mubbi muyaye naye nga tobbanga yadde neki nti kale kyekyo kintu kyenajjamu okuyimba nti kina engeri gye kikulabisaamu naddala nga tona batuuka gy'olaga kikulabisa bubi omuntu akuyita muyaye muyo mubbi oba bawemuzi oshegeera nti n'abazadde bokka wala tose ekisaanula nga tebakuliiko so redde obulumi bwe wayitamu ng'oyingira music ng'ogoba ekirooto bino byonna by'osanze ng'omuyingiddemu bibadde bitini nnyo omuntu nzanzala wanagamba kati agenda yimba nakuyita negwanga eyitayo we munyarwanda mumujjayo gasiye jjayo talina byagala tuyimbira nogumaze nenzija ne vibe ku stage tonyumya nze tonyumya oba oyogedde ki oba yogedde ki nze kati nze manyize Tiger oba oyogedde ki oba oyogedde ki nze ngenda bakuba nze mbayira ne mentality eja ngenda bakuba ate bajja siima ate ne basiima nze kyo nkimanyi nze ne toina negativity gyosobola kuŋŋamba n'ennuma kubanga omuntu kyosooka okunkola n'ekinuma kiri ekya kunsembera n'okuba kyokka n'ebyo ebigambo muvumi nseka buseese bintu bikuliddemu sirowoozangako okwitinga ndongo sobola ate nze nteeka okubeera sita mu buli mbeera yonna nze nteeka okuba kuya nze nteeka okuba nange nkiwulira muliira nkiraba nze ekyo kikugambye nawe ojja buba obujulizi kakati kale njagala omubuli ekyekisobola okulemesa okunemesa okukuba tewanga olina talent olinaako obuntu muggwe Katonda already akubrace nze nekitandikibwako mpozi ekisobola okulemesa kiri kimu kukyawa Katonda kati olaba Katonda oyo sina ensonga lwaki nsobola omukyawa simumanyi so akyawa omuntu gwe sitamanyi atalina kyankoze kati mba nkyawa waaki simwinaako buzibu just nze mpulira mbu yeewalana ne sitaani ate so ayingira mu ntalo zaabwe oba saaliyo nga bazikotandika abayayi balina entalo zaabwe abo tubaleke Tiger kale bonanze bakyali bange obalaba bulabi sitaani ne omwatwale munne nze wendi anasinga munne golibedde okutambula n'oyo nkasitazi ajja nanyinyo kasitaja nanyinyonyola nti nze kagujje naye nga bakyetwala ate nga bagala tuyingiza mu ntalo zaabwe nze ndebbali era nze ndirefali baye baleke beetwala champion Tiger ennyimba ozisudde obitadde olina ku video nakumatidde ina video ena YouTube channel yo Tiger Coffee abantu abali eyo bangambire ku andozo wasobola okufunira music wo Tiger Coffee ku YouTube okozesa TIGA Coffee eri KOFIE ku TikTok Tiger Coffee official music wabamufuna enamba yesimu waliwo ali agamba nti nandiyagadde okolagako naawe wawo ne munaali eyo deep mu kyalo gye wava eyandiyagadde connection naye okujja wano mu kibuga okufuata naye nga tamanyi watuukira waliwo n'agamba nti nze nina show nja kumpandikira nnyimba yakuntwala wa producer you know namba yange eri 078 kagamutano 240 oba onfuna sokojidemuko 078 kagamutano 240 eri mumanyaga eri mumanyaga mukyala okay mama wange weewaawo nze nzikiriza nti yatutuma kwagala yatutuma kuweereza bannaffe obutakoowa teyatutuma kubaboola kubasosola na kubajajinga agamaanyi agajajinga yageesigaliza gwani ajajinga munno nedda tolina lukusa olwo
kwem alive kwe tubadde amanya bampita Rima Sam oba Mitani Kurabongo kwatuna n'ensi yange weraba. Amina.